cha abakagulana kibaze nako nga kabakakanyiza. Am I right? No, ngambinga amasanyalaze gacha. No, I know tayina masanyalaze. Ebintu okumulindanga ku nnyimbe n'alyoka amubuulira ebintu. Naye nga n'ono yalinda mpuuga ku lumbe lwa muganda wa Katuntu n'alindirawo sipiika era abantu ne bakuba enduulu. Kati bwaga nti waliwo abadde bateekateeka kasijjagirwa bw'olowooza nti eri bye wali omukola ebugweri wano yabadde alinze akuwa emmere nti ebyobufuzi mwe mubiteeka ku mbeera eyo kyosiga kyokungula nti kati nze mbirawo wano abe Kamuli bakoze press conference sinzaga nti babijirwa naye usanga babijirwa baga nti Kyagulanyi walinyira wano nga tumukuba naye kuyogera n'ebijirwa I don't know wangamba Kyagulanyi walinyira wano nga tumukuba abakoze press conference yes tugenda kumukuba ekyo kyava kuki intolerance eri mu bukulembeze bwa Nuupu shopuzi waje yogera ko intolerance kakati intolerance eyo gyolaba mpulira munenya wano badde banenya bwanika ebintu bino byatandise bitya gomanyi byatandise bwanika alyoka ayogere bwati saba de inzo mtakwa kifananyi kitufu naye oli annyonnyodde ekifaananyi kitufu alimbi biba ku TV namwe mwabadde bwanika yakutta omuzindaalo abadde yakakukwata bwati abavubuka babano be bazze nabo omu n'ayogera naga nti oli musota simanyi yeyatandi nga bwanika yakakwata omuzindaalo bwati tanaba nakwogerako kintu kyonna bano be bamuprovokize ne bamugamba you are a snake oli musota bwoba wakakwata omuzindaalo ng'oli mulumbe ngaawo ng'owulira batandise okugamba atuule nga tonnayogera na kigambo kyonna bajje Kampala yes tonnavuma tonnakungubaga tonnawaayo mabugo tonnaba nakusaasira bafamily tolina kyewayogedde naye politics n'akusitukiramu eyayogedde saala eba yadde mu ovulo oba kwe yasinzidde ogamba ngenda bagamba muve mu ovulo simanyi ate yaleese ebipande anti wenzija ku bukulembeze wenzija nti kubanga gwenge yasanze ebipande bw'omanyi ekyabireeta era twabireseewo ekyabireeta yeno okuvuma bugweri yes kubanga tebyandibaddewo nabyo naye gwe naawe bakwetegekera kubanga bwe bajja ewuwo okuziika wabayisa bubi I don't know naye nze bye nalaba ku mufumbiro bya bugweri kubanga yogera biwala bwe bimala tebakuteeka mu birala bano bamaje oli musajja wange sagala onamuteekemu bintu byatandika amubuze kati nti onampa ebigambo mumanyi ate lyakolagana n'enalemu ennaku zinagala talina byampadde naye bw'oleeta akatambi k'ebugweri kubyenaalemu ajja kakuwa ayinza obutakakuwa katoleza kusinga mwami mufumbiro nebeyigeme kadi ze wazanja ne mukalulu ko mwenyini n'otunda akalulu okatundira tudde kulaba kwe masaka byokwerangira mutufulumano gera mpa wangu kumulama bino ebipande byabadde birespondinga ku byatuusibwa ku mpuuga ng'ali bugweri ono era engalo zaavuga nnyo kati ku social media kuno ne batandika twafuna mufumbiro twamala era wano mwakoze akantu temwamulanze oba mwadde mumanyi kuffe waliwo anadduka wabaddewo alina okujja teyazze pasita teyazze yasindise masinale asindise ono kinajjo kazire kali ku mulamu naye temwamulanze ye mwaterese muntu wamwe nemugatika tujje tumukubakubeko obwetuti Jambali wayisani kunze ne mwana ntabwo tomanyi nze wakulesenga masinale olweggulo kafulu n'olwekyo olweggulo kafulumirwa ggulu ati oli aganje nga bafunye ekinanjo kya nkimizi nti lwaki temuyise wanuupu namboze si yanuupu kakati bino byonna bye tuba tukola byobufuzi ne bwenkikolera wano
nze era kino nja kiddingana lwakuba tubanga bantu balamu bwe twagenda okuziikirako nalebo Namboze yagamba kubadde muze kunziikirako naye kansooke mbaweemu n'atuwa kati watya nga zze nange okunziikirako ekasambya ne mmuga nti kati wankubadde ozze okunziikirako wano naye kansooke nkuweemu ddala levo tuba tugityabawamuki politically yava ku mulambo gwa jjajja oba maama we n'asooka baawe Kiwala Zimanze ne Kiwanda yanyigangako nagansinega n'omugazi tunavaawo wano ate nga tuli babiri ate abantu eri basaakanya ye ate be tulimu ababe Kiwanda banga nti ate nze nagirina mu yero ye yali abadde yero naye nze nalina yero naye nga nyina ekkooti kati buzirikako kuga emberebere kutuusiddwako omuntu yennyini gwozza okungubagirako era twatuuka ne tugamba nti mwami Mufumbiro nabuuza Katuntu kyabadde kiteeketeeke abantu bonna okumaliriza okwogera ne muteekawo embeera ne Solomon Sirwanyi nti Mufumbiro ateekwa okuba nga yayogerera mu ddaala we libali lisembyeyo era Bwanika bw'otunuulira Bwanika bye yayogedde wali enjogera ya Bobi Wine gye yayogedde bafaanaganamu ne Mufumbiro n'Empuuga ebugwe nti Mpuuga naye ebigambo byamusukkako wali ng'embeera ono amazo gikyankalanye nga nange ng'ayogera yeewombeka kubanga embeera gy'alimu wali nkambwe nnyo naye tagitegeera era bw'olaba ne Kyagulanyi enjogera gye yayogeddemu wali yayimbye oluyimba ono lwayimbye nti tulina ebbanja bwe bulijjo basogganya Mpuuga takimanyi nti bulijjo balina ebbanja eryokwagalana nti era kyekirina obbagatta nekiraga nti Katonda akola mu bo bano bawuvula okwagalana bawuvula okwagalana musaira ffe era tuli ovula okwagalana kwaffe tuli bantu ba bulijjo kati oli mugagga ono mugagga nnyo oli mugagga nnyo kakati oli mugagga nnyo kati oyinza obutadda ku ovulo oli mu suuti politics ono yeetagisaamu okubeera tolerant kyekirabu Katonda kyawaffe abantu ensi nekakana magnanimity y'obukulembeze. He was calm and expressed leadership. Nazaayo mu zindaalo ewa honorable ewa Mwami Meddy Nsereko emikolo emirala ne gigenda maaso. Then Mwami Mpuuga n'alemesebwa okwogera kuba naye yalabye environment nti munna abadde alina okumuyita asiwuse empisa naye ebigambo bino bwe kyavudde awo President akwata omuzindaalo neetondera ensi olw'obusiiwufu bw'empisa obw'abannaffe. Tetwabasuubira nti banaaba bwe batyo kubanga owulira omu musumba pasita muyivu dokita wa crop husbandry kati ng'okakasa nti at least ku level ye yesimbako kuba pulezidenti kati ng'omanyi nti alina waakoma naye kyabadde kyannaku era twongera okwetondera bannayuganda olw'empisa za munnaffe tukakasa nti rehabilitation process tugiwe omukisa tulabe nti ensonga understandingibwa kubanga ensonga eno yonna we yava yava ku miliyoni 5 olwaleerezze mu palamenti. waliwo ebigambo by'omukulu wa Beeru birabye yayogera ennyo ng'abikulumiriza bituufu kakati bira byakusonga omanyi ekirungi bagamba nti kamwa kabi kasasiro gange Waiswa talina kigambo kyayogera nekitawulirwa. I challenge Dr. Abed Bwanika to produce an audio, a video, newenali wenabyogerera ebigambo byayogedde nze sinza bisa mukama munaweza mbalirwa abantu kutunyoma but nze nyumba mwe nakulira anzala nakula muita his worship
ekitiibwa ekyo bantu batono nnyo abakifuna mu lifetime. His worship toyinza kula ng'oyita omuntu father figurehead his worship notaba nampisa nansa. Nze nakolako mu cultural institution nga first personal assistant wa Katwikiro. Obwakyabazinga buno obuliko naye waliwo endowooza nti I am a weak target, nti ndi mwangu nnyo okusotta n'okublackmailinga, which is not possible. I'm very formidable in whatever I am doing kubanga mmanyi lwaki natwala obuvunaanyizibwa okununula abantu baffe. Yakyogedde naye ate bw'okikontextualizinga agamba nti abaana baffe, and I want to take it in the contextual large, obutagamba nti adde agamba nze. Ekisooka nga nze akulira communications department eya National Unity Platform, twa undertakings okunoonyereza. Tuli mu kunoonyereza kubanga abalumiriza kuba yatugambye nti bamuvuma, ffe tubadde tetukimanyi. Kakati mupanga abantu abamuvuma. Ola singa tupanga, singa naawo bulijjo waayita ground ye twapangiddewo. Naye abantu ffe tuli people power. Buli kyobeeramu gwe manya kasita onaabanga ky'abantu bagenda kusinza amaanyi. Buli kyogenda okukola kyonna, buli bw'onaamanya nti ogenda kikola against us, manya nti for us ffe tetulina mundu. We are backed by the power of the people. Waisanja koma mukulu w'omushana otunulira embeera eno ne bweri mu kibiina ky'NUP bino biyinza kugwawo bityo. Mpuluza mbaye Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa, nzikiriza nkuwe obubaka buno naye mbufunze mukano gyaffe abooluganda baffe basomekereze ebyasomye 19 May 2024 this Sunday. Kyangu nnyo okukifuna Google mass readings. Yasomye wakerezeo Acts chapter 2 verse 1 to 11, 1 Corinthians chapter 12 verse 6 to 7, 12 to 13, then the Gospel chapter 20 verse 19 to 23. Message chenkulu gye wakutemu. One, Jesus Christ atuwa emirembe, peace. Kubanga mu Acts mwanyi mukwogera mu nnimi. And yes, mu Gospel Jesus Christ atuwa emirembe, ekyokubiri kyetusiba wano ku nsi ne mu gwe twakisibiddwa. Bwetusonyiwa ekibi n'eri ng'asonyiddwa n'okujja kwa the Holy Spirit, omwoyo omutuukirivu, ne wabeerawo olulimi nga buli omu aluwulira. Ojjukira waliwo olulimi lwa Babylooni nga boona boogera kimu nga bagenda okuzimba Babylooni ne wajja endimi nnyingi. But olw'obudde sijja kubigendamu wala, but bigambo bikulu nnyo because byaleeta amaanyi mangi. Kakati bw'oyagala kutunuulira ebigenda mu maaso ne gurupu y'aba mufumbiro, yes, the mountain. I don't know. Kakati oyagala kubigobera ensonga gyakuleetedde ensonga ya violence. Kyempuliddemu ekikulu ekyembala gyagala okutambulirako nsonga ya kuttingana. N'agamba okuttingana okwo kwali kupange ate nga kuva mu barracks Kasajjirwa. N'aleetako ensonga endala, bali bagenda okusituka nga bali neutralized. What word did you use? By the time Abedde Bwanika agenda okusitula abava mu barracks nga akazito Kyagulanyi kebaze nako nga kabakakanyiza. Am I right? No, ngambinga amasanyalaze gacha. No, I know tayina masanyalaze. That is what I say. That's what he said. Tegereze bigambo byenjogera. Okay. Nga amasanyalaze nawe kyogogwesa. Gaba kubine gabasiriza. Bagamba
oba amasanyalaze oba ki but amaanyi agavudde Kasagirwa mu barracks Kasajjagirwa mu barracks ya Museveni nti bano babadde balina amaanyi agakoze eki agakakanyiza but the most important thing is violence. Nyagala kutunuulira mukulu Museveni kyakoze nga tuyingira mu bululu because katuyingira mu season ekisooka akyusiza command y'amagye. So you have Muhoozi Kainerugaba kati yakulira amagye and ayina new chief of staff, then n'akyusa police command. Now we have IGP